Ng'ennaku z'omwezi 22 January 2026 eggwanga litaba mu kulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggwanga lyonna okuli bammeeya ne bakkansala baabwe. Kyokka ng'okulonda kuwedde abamu ku baavuganya abalaga obutali bumativu nga balumiriza nga bwe babbibwako obuwanguzi bwabwe naddala b'ekibiina ki NUP. Kati olwaleero bakkansala ba NUP okuva mu ggombolola y'e Kawempe bakedde kwogerako ne bannamawulire okulaga okwemulugunya kwabwe olwa kye bayise okubanyagako obuwanguzi kyokka ne babulako ayingira mu nsonga zaabwe. Tuzze okumulaga obutali bumativu ku ngeri akalulu kaffe akalondera ku lunaku olwo gye kakwatibwamu mu Kawempe division. Omwali okubba obululu, omwali abantu okulonda enfunda eziwera, omwali ogulirira abalonzi, omwali ne security okutiisatiisa abantu baffe. Abantu be baalonda si be baalangirira. Akalulu akafa akasatu mugenda okuva ku kyalo nga mutegedde ani awangudde, nga n'abatuuze bonna bamanyi nti gundi yakoze eki yawangudde. N'ekyatwennyamiza okutuuka ku ttale senta nga be twawangudde be baatusooseeyo. Naye omuntu bw'abanga talondeddwa obeera omukakaatise ku bantu. Abantu balina bagenda kukola naye. Abantu beetaaga obuweereza. Ate constitution yetuwa omukisa oluvannyuma lw'emyaka 5. Abantu baddemu balonda abakulembeze abaana abakulembera. Abaana abatuusizanga ebirowoozo byabwe ku ggombolola. Kati gwe bw'otwalayo gwe batasindise banaamunnyonnyola batya. Banyiikavu olw'emivuyo emingi egyali mu kulonda kuno nga bagamba nti ku bakkansala bonna baafunayo abantu 9 bokka abalala obuwanguzi bwabwe ne bunyagibwa. Presiding officers abaali ku bitundu byaffe conducting elections mu bitundu byaffe. Naye mwabo mwalimu supervisor waabwe nga yali akulira aba presiding officers bonna mu bitundu. Era tewali kavuyo konna kaava walala wonna kaava ku ground kitegeeza nti mwe ba supervisor ne ba presiding officers mwe mwavaako obuvuyo bwonna. Tosobola kuteeka byabufuzi bbali ng'ate obutuufu bwabyo tebunnaba kweyoleka. Kati abasinga baatubba. Kakati osobola obbisa ebbali nga tebali mu bulambulukufu. Abe-NRM batugambe nti ebifo byabwe bakitugambe tujja balekera olukusa beeronde nga bweronzi batuyambeko abantu baffe baleme boonoonera ssente ya omuwi wa musolo. Bano bakedde ku kitebe ky'akakiiko by'okulonda nga baagala kuwaaba nsonga zaabwe ezibaluma bwe kiba kisoboka zikolweko. Kiwandiiko kyaffe tumaze okiwayo nga abakulembeze b'e Kawempe division, Kawempe North ne South, eri chairperson w'Electoral Commission ku Justice Byabakama era bakirisiivinze bulungi. Ayogerera akakiiko by'okulonda Julius Mukyunguzi abasimye okusalawo okweyambisa amakubo agalambikiddwa mu mateeka okwekubira enduulu n'asuubiza ng'akakiiko bwe kagenda okwekkaanya ensonga zaabwe. Omuntu yenna eyali yeesimbyewo oba agenti we oba omunonzi waddembe okuwandiikira akakiiko by'okulonda ng'awaayo endowooza ze kiki kye yandyagadde okulaba nga kitereezebwa mu kulonda. So n'olwekyo abantu be mulabye wano n'abalala bawandiika amabalowa ne bagambisira akakiiko by'okulonda bakikola mu mateeka. Bano batubulidde nti ensonga tebagenda kuzikomya wano ne mu mbuga z'amateeka bakutuukayo. Tugenze mu kkooti okulanga tufunye obwenkanya ate byonna biri mu lwatu biri mu musana kubanga tulina DLR forms zaffe buli kintu mu kyeyogerera.